ono utamaguzi akazindwa kauli masa abuza ku bantu otuwe mata zo naso report na mugali ne kyalo kyayogere wawe erwamisege wache kuchikusanya sizako chirwemisege emisege ziramba zali ku kyalo ko mampitirivu nakodire mo yindo bakivunu de bula emisege mbala musija ono utamaguzi oyo kyalo kino kizudde buli kankuyigiriza emisege zibambwa nga zitabukudde ku kyalo ko zibayizo zikiriza okubabuuzaako bananga abali mu studio naye n'okubuuzaako abantu abansindika mu palamenti abantu b'esse mutombala musizaako nnyo bannakapeeka bannakaseke kasangombe mwebalokola ffe buli we tulaba ku kakuba kano ffe nga abalimi nga twebaza omukama nga tumugamba omukama yeebazibwe saabavubuka mbakubira omulanga buli alina kyasobola okukola kikole nze munabyafuzi nsobola okuwaayo omutwalo oba 15 oba sikuwadde n'okulima naye sente zeweekoledde n'ozitagetinga bajja mumwavu abalina ettaka mulikozese nze mulaba ndi mubaka palamenti abamu mwagamba lutamaguzi mukambwe nnyo bw'ojja ewange mu biseera ebyokukola tewabambo bibozibozi bya byabufuzi ebyokwekubagiza ate gundi esimanyi yagambye ayagala kugenda nze era olumu bw'ojja ewange nombuulira ebyo mbusimanyi gundi yagambye ayagala kuva agenda kuva mu nkambi open mbagamba nti sirina gwe nasiba ku muguwa nti beerawo wakerutamaguzi nze mu palamenti nzenzeko omubaka abeera kiriya bw'oba ompagira bw'oba tompagira si nzenzeko aba yesimbyewo osobola okuwagira omulala so ekyo tukigamba abantu baffe mulekeraawo okwekubagiza buli omu abeeko nekyakola at least mubeeko nekyemuyingiza ewaka obudde ne bukeera ku makya ng'omuvubuka tayawukana na mukadde bonna bali wali beekubagiriza ewaka naye bwe munaabaako nekyemukoze mu mbeera yonna tujja kubanga naffe tuba basanyufu ng'abakulembeze bamwe njagala kusooka kutegeezaako kusaasirako abantu bafaawo abeekabeere mu kapeeka awo abaafiirwa omwana wa bodaboda ennaku ezo abaana baali bavuga ababoda ne beetomera omu n'afa n'ensindika kyamaani wange nanjwenge okunsiikirira mu kuziika era gwe nawa amabugo naye abaana ababiri kuba omwana wa boda omu be yaleka nja kubanga mbayamba mu mbeera yonna abantu baffe ab'Timuna Kiruga Buyungwe Nakaseeta pipes zaffe ez'amazzi zajja naye kyenjagala okubasaba gagenda kuyitaawo zaatuuka n'ekyembasaba temukalubiriza bagenda kusima amazzi abayisawo amazzi toyisa mu kibanja kyange amazzi gange nga lutamaguzi amazzi gamwe osobola okuddayo n'ofumuuka ebigambo byo nze omulimu ogwange kusakira obeeko nekyofuna ebisigadde oba ompagira mu kalwa oba tompagira kiri gy'oli naye ng'ofunye amazzi mu bibanja bano babagayisaawo oba tegatemebwe bagayisaawo kumpi bagayisaamu era kubanga yo gavumenti egamba nti ffe tubawadde amazzi si buli muntu nti afuna amazzi nga oba amasomero oba amasanyalaze alina omubaka afaayo yayinza okufuna ebintu ng'ebyo era abamu tugenda ne tubatunda nze bamusikayana nammwe nkuyitako buyisi noyogera byofumuuka ne nkuyitako ne gamba noonyaayo n'omukulembezeewo omulala olaba oba asobola oba bireese ebyo oba kireese so nkugamba amazzi gajja abantu b'ebitundu byaffe byenjogedde temukalubiriza bagasima amazzi ffe tugenoge ne butawuni obulalalala bugenda kubanga bufuna abantu baffe abaafunye endowooza essomero lyaffe ery'ekirema zino baziyita seed schools essomero ly'ekirema ne Kasambya nze sibeerawo mu kugaggulawo olumu nzijja olumu sigira bangande jangu obeerewo wano ne bagamba ekikulu amasomero gatuuse mwe muteekeemu abaana omulimu gwange gwakulwanira eno mu palamenti manye ebiseera ebisinga abantu abamu mugenda ne mulaba essomero lizze n'olowooza mbu bakeera bukezi ku makya ne bagamba eno tubawe essomero ambulance ezze bukeera wabawo amanya agali invisible bano bakubuulire olumu lwekandagana okufuluma mu komiti bate bampadde sigendagira ne mukkaanya nti muweeyo abiri tewawulire emabega olutalo lwaliwo ababaka abamu ne babagamba enguudo ze mwafuna muzijjeeyo ate muzizaayo mutya naffe netugamba naffe tuli babaka lwaki oŋŋaana nti nze atula ku komiti sirina kufuna lwaki oluguudo oluzaayo temusente nozibaddiza tewawulire olutalo lwaliwo mwami Museveni bwe yagamba nti komiti bazidissolvinge yakyogera nti zeegabira
mwegabira naye mwakola kikyamu lwaki mwegabira kati nze nkikirira nkima nze ntule ku komiti baleeta amasomero ntule butuuzi naye ekisinga okunsanyusa ate bwe tumala okugaleeta eyo abamu ne bajja ne bageetuuma bannakigwanyizi najja n'omubuuza negoma essomero gye lyolumu twali mu lutalo lwa ambulensi nga tugamba nti abaka palamenti bagula ambulensi ne baziteekako amanya ate okugifuna ambulensi y'obubaka akugamba sooka leeta ez'amafuta tulwana mukugulawo amasomero ago nasanzeyo nakigwanyizi aveeyo Kampala Kampala namusanze nga buli somero tugulawo nze ngaleese nogayi oba naye abaddemu emabega nga temumulaba lwaki olimba ayinza obanga amabega ye naye abaddemu balimba kakati ffe twalwana ku ambulensi tugamba nti omubaka Lutamaguzi bw'aleeta ambulensi agiteekako amanya ge Honorable Lutamaguzi n'ekifaananyi bibaako byonna nti agenda n'ambulensi kati bw'oba oyagala ogikozesa gamba olina ez'amafuta ogikozese kati ne tulwana okulaba nti buli constituency efuna kwa ambulensi direct constituency ng'efuna ambulensi wa tukimanyi buli constituency enako tugibala eno okuba amuherese center okujjako bino ebyabakyala kati ne tufunako oba zaali 134 ne zigenda 134 buli constituency ng'eyange eriyo Nakaseke South constituency ew'amayanja teyafuna waliwo eddwaliro eryeherese center for lya PPP public private partnership lirimu n'omuntu wabulijjo ero ne tutaliwa negundi kakati abale bonna ne bagenda nga bafuna kati ebyali bisigaliddeyo ebitundu mu budget eno ne tugamba nti abatafuna nabo bafune Museveni n'alagira nti ezo bazikyazeemu mangu bawulira olutalo olwaliwo omuntu akyusa budget kakati ekyo kye tugamba abantu baffe nze ng'omukulembeze w'okusakira ofune oluguudo ofune amasannyalaze era ennaku ezo kyankwasa ennaku ku birthday ya Mwami Museveni nawandika ebbaluwa yange waliwo ebitundu ebbaasi yo yaleetebwa gye wali ogamba va ku bya baasi bagita ate si baasi bagita mini baasi waliwo ebitundu Mwami Museveni omanyi abamu tebamanyi nti maama wa Mwami Museveni yasulanga Nakaseke ekijaguzo ndozasula mukwekweka mu biseera by'olutalo maama wa Mwami Museveni yasulanga wali Kakonde Muzeyi Esther Okondeka omumanyi wali mulamula wanti nkugambe we yasulanga era naye yakyogera ennaku ezo kati naye yasuubiza amasannyalaze ebitundu byeyo yonna Kikuba Mpanga ekibaale wansi w'abakyamaani Mutibwa Mukasa Ng'ombe Nakawungu n'ebitundutundu byonna ebirala Ekisimula yonna ebyetoolodde naye n'essaawa za kakati ntuula ne mukyala Nankabirwa ne ttiimu yaabwe eya Ministry ya Energy n'essaawa ya kakati bakuita jangu otuule mu lukiiko sente tezinnajja jangu otuule mu lukiiko kaseera ku kaseera naye omuntu bw'abeera eri obaye nga si kyakulaba nongaye kanzije tusiibaawo we tunaasiibaawo amasannyalaze gajja kujja geereete gokka akulabeko mbwayagala akulabeko ate si kulabako no bulabi kuno nti akulabyeko bulabi lugira ng'owaye ogenza otya kati ebyo tulina okusomesa abantu baffe okubuuza tuve wano yagala kusaba n'abatuuze bange ab'Ennamakookolo mbalwaniridde nnyo ku ttaka era ekimu ku maanyi agaŋŋamba nti bw'oba ompa akalulu mpa oba tompa twala akalulu ogajja Makookolo ngajja mu ttaka sajja bakola pulaani etwala ebyo byonna ebitundu byewaffe era tulwanye nnyo lwakuba nti abantu abamu baba beebase babongoota nga tamanyi lutalo lwolwana okuba nti ekyalo kye tebakitwala kati waliwo ekyalo kirina Makookolo ewaffe Kaasa Ng'ombe njagala kubagamba ngenda kujjayo President Museveni abadde akyogera lunye era newe yabadde Emityana nze oli ne bwemba siri muwagizi wayogera ekintu we kiba kya makulu nange nkikwata era nenkikugamba Mwami Museveni President afuga yagamba nti okuteri kusala ku bibanja teri kusala naye kinewunyisa abantu mwe oba ssentebe w'ow'ekyalo ye yeekobana n'abajja okubasala ku bibanja bantu mwe nammwe muyitiridde okugwamu ne babawo obukunkumuka ne bakukyusa olwakakunkumuka ne babawo obuntuntu obuli awo ne muleeta abantu abatasobola kuyimirawo ku lwammwe n'olwekyo nkiddamu okusala ku kibanja buba bubbi era tewaliwo na tteeka likaka muntu kwegula
ng'ogyeko ebitundu ennaku ezo badde ndi mu research gwe bansindiseko ndoozi era n'olunaku lw'enkya tugenda naawe Alani Mayanja twambuka atyaka twambuka tugenda naye nafudde enseko abasajja b'e Nakasongola bamba onalebo waffe Lutamaguzi ne bagwa mwanondako tulesibeere otuuka e Nakasongola tugenda kusiba kwa president abantu beegana tulina president Omukyagulanyi agala kugenda mu kereziya ate kumpita mulangira wa kereziya nga papa waali oya ya mu kereziya ekyo ompita mu kirisitu kiba kimala n'olwekyo ngamba abantu baffe naddala be basalake bw'abala disita kuyambye nkwegalidde mutujjukizengako naffe tugende tuba reporting gye balina okubagoba aladisa alina okuyamba ssentebe w'erosi bw'aba takuyambye oyo ye wammwe mwe mwamulonda mwe mwamusimba mu mugongo ne mulonda abafaanana era abakiikirira ekisinga okunsanyusa n'onalebo Namuga akyogeddeko abantu balowooza nti MP yekka ye mukulembeze mu kitundu buli kimu kyonna bakitunuuliza MP n'osanga eyabakolimakolima n'osanga ewaka ebbaluwa mutwalo n'omubuuza nti egwe nze zino zonna ebbaluwa z'oleese ogenda okolimakolima okuzisoma nzisoma nenze nfuna sente meka mu palamenti ono aleese ono omwana we mulwadde eno ekyakitwetaaga eno zino bowa 30 zaafa simanyi bino twetaaga zino naga katukulinde nze osobola okunnira naye nawe weerinda kubanga buli woleetwa mukulembeze omufu embyayo si mukama wange gano nkagamba bano Bonalebo Namuga n'abatuuliriza lino eggwanga lyaffe eggwanga temulirekeranga mwami Museveni ne banne okulowooza nti baatuuka mu bwakabaka bwabwe nga bino bye bakoze ne basiba abaana b'NUP ne babaggalira makomera waliwo omuwala gwenda byakamala emyaka 4 Olivia Lutaya bamachete ate babatadde n'abalala mwami Museveni tulina okumujjukizanga nti buno tebwafuuka bwakabaka bwo ne famire y'okukwatanga abantu baffe okubatemula n'okubasiba tuli bakulembeze nga ggwe era tumujjukizenga nti okwavuwaza bannansi ne mweddiza obugagga bwabwe ne mugenda eyo ku nnyanja ne mubakuba amasasi ne mutematema mu nnyanja ebibanja ne mudde eno ne mwegabira ebibanja abajjanga temulyakemulira ne mwegabira Square Miles nabadde Nakasongola gye mbadde nkugamba babadde nga basomba abantu kati abaluuli the minority be batono kati abaluuli mu Nakasongola be minority awona le babuziza abaluuli si ba minority omuntu bajja n'agula ettaka mu kitundu sikankubadde waggwanga ki ng'agoberedde amateeka tuleme okukozesa identity ate okwonoona ebyobusuubuzi ekyo si kituufu era Oliver Lutaya gw'ogamba ekyamusibisa kye mutagamba bantu kituufu oli emisango gye is not a political prisoner Oliver Lutaya emisango gye muvunaanibwa gyakukola bino bibbomu ebyamacupa era Oliver Lutaya obujulizi weebuli bano we bajja eno balowooza oba kye bajja okukola kugamba nsi nti oli political prison webale nnyo kuli kintu ensonga NC yabadde ayogera owuliriza kubanga nze abo era nakwebazaako kintu ne mukyalo oli Adija Namyalo nembagamba nti nze newakubadde ndi opposition empowerment gye muwa abavubuka ne mubawa ebyalaani ne mukola ki njikirira abanageza kukutangaza nti abantu bw'ogyeri mwana wattu bino mwami Museveni yabikolanga n'emyaka gy'ekinaana ng'ayeekera Obote kati abantu bakitegedde nti ekyamutwala mu nsiko si kalulu yagambye yabadde Mitiyana nti yatandika okuyeekera Amini mu 73 eyo lyalifuga bbe eryamini eryamulwanyisa kati lajjero n'agamba ze ndeka kyembadde maliriza nakyo tubasaba bannange tulaba mulina amaanyi mangi era eggwanga mulyewulira kubanga kati ffe mutugobye ku mirimu gyafuuka gyammwe ekibuga mukigobyemu abantu baffe kyammwe buli kizimbe kyotunulako kyammwe n'obugologosi bwammwe byonna mubigobyemu abantu baffe mubafudde momboze ne mubagabiranga bitishaati n'2,000 olw'okuba obwavu bubafenkenya nabo nga tebalina kyakkola obasanga basejjera nabo bajja gye muli kubanga mubakomeza mu mbeera eryali eggwanga lifuuse kampuni yammwe kyembadde nsaba Onalebo Namuga oli mubaka wa palamenti nze nasaba Mpuuga mukwano gwammwe kuba nze nzize mulaba n'obubinja bwabwe nze mbalaba bano nga bamutya busibanya obwekitiibwa nemuga ffe wano twakyusamu mu Buganda naddala nawulira Ssaabasajja Kabaka agamba mbwe ennaku zino waliwo obulombolombo bwe tugenda okudibya
kati naffe tunabudirya anti ffe twabutandise tannasiima agatugenda agala kino anti bali abasajja bwe bakugamba ng'obagambe toyagala kutulaga bakamukama kakati twabagamba okweyita ow'ekitiibwa oteekwa okuba ng'olina by'okoledde Buganda era bwe bakubuuza nti bw'obadde Mmengo mwami Mpuuga tuweeyo obudde butuweddeko Honorable Lutamaguzi baleese vulugu waabwe eno mu kulonda kuba nze namugambye nti bw'oba oleeta enkyukakyuka simba ozireeta kuba ffenna ze tuyayanira naye ne tumugamba nti okulaga nti tokolera Museveni yakutumye mwami Mpuuga kola bino wammanga oteekateeka kuleeta gye bayita term limit ogizaawo okuzzaawo ekkomo kibi ekyekyo anti wuliriza eryebisanja bw'oba bakuyita musajja teekateeka okomyewo gye bayita age limit ekkomo ku myaka kubanga ekkomo ly'emyaka ligamba myaka 7 lyali ligamba ati era liddawo tukomyawo bukomya tukomyawo bukomya reinstate tumugamba oba Mpuuga Museveni si yakutuma n'akabinja k'abanneeyo gye mugenda ne mukolera evulugu wamwe ensi nga temanyi begenda mu maaso komyawo age limit fe term limit kuba bakusaba term limit kigamba bu Museveni abaddamu butonga obukosi kyabatandika butandisi naye oba oli musajja ne speaker parliament addemu akuwo omuzindaalo wali eri ku speed gye muddukizaako ebintu byo komyawo age limit ekyokubiri kyetusaba bannansi balina ebizibu ebibaluma twabagamba nti muba muleeta ennongoosereza zino wammanga nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda alondebwa bibiina bya bufuzi byonna ne tugamba nti muleete ennongoosereza nga inspector general wa police akola interview ne banne nga bwe kiri e Kenya ne bakompitinga Governor wa Bank of Uganda nakyo bwe kityo nebino ebyokuleetanga ebintu mu piecemeal ng'eno bwe mwefuula mbu mwogera nnyo Enyengereza bagenda kufuuka bakambwe nnyo temuli gyebujjaawo webale nnyo atandike ne Honorable Namuga ensonga y'Abannayuganda si bamativu mu okubala abantu okwawedde buli muntu nalabye n'abakulu b'ebitundu abanene abalamba baga nti waffe abantu si beebo buli muntu alaba waffe abantu tebababala ewaffe aninga akakiiko kakola ebyokubala abantu ka National Bureau of Statistics kagambye emiwendo kagimaze twabadde mu bukadde 45 tetwaweze 46 twawedde tubadde mu katonda bagambye wano olulimi olwenjogera be basinga ku obungi naye tebayogera nti olulimi olusinga okwogerwa be basinga obungi Abaganda naye nga nyizo nzinga ng'omutegeevu mwaka tono Abaganda bayinza okuba milioni 7 naye nga milioni 4 zoogera Luzungu kati profesa bw'omugamba ekyo owa ON si kintu agamba ng'ososola Munamuga mudakiika ntono nnyo tugende musayo okutandikiraawo ekisooka nzikiriza nebaze National Population and Housing Census report ya 2024 eyakoleddwa ng'etuwa ekifaananyi butya eggwanga bwe litunula mu kubala mu bantu n'obungi bwabwe batunudde ebintu ebyenjawulo bingi nnyo eddiini amadini ageyongeddeko n'agakendeddeko baani abasinga okuzaala baani abasinga obwavu n'abaavu babalabye ekyasinze okubuzaza be bantu bitundu 18 ku buli 10 kati mento tebategera bulungi abantu tujja ne tusiimuka 18% ebitundu 18 ku 10 basiimuka babalabe mu district ki wonna mu ggwanga lyonna national across border ekisooka tubeebaze nti batuwadde ekifaananyi obukadde 45 emitwalo nga 9 twali tukunukiriza 46 naye nze ekyo buli wabala abantu tukizaayo okwebuuza lwaki babala babala abantu era baki batukubira ekifaananyi mu byenjigiriza mu byobulamu mu byolimi basically social services abantu abaleyo njagala mbategeeze nti buli wabala abantu buli owulira nti waliwo population census figures zeekuwa zituyambako kuteekerateekera ggwanga Honorable Tamaguzi waliwo ambuuza wano ekibuzo nanga Honorable Namuga ab'emawogolo bakoledde ki enseka n'okuseka ninga kakati awo mulimu omanyi politics ayina we yatuuse nti abantu twaluzinze focus ku bintu ebitambuza eggwanga njagala okutegeeza kubasaawo eno era mbasaasidde nnyo kuba MP2B mwenna abali buli wolabanga ekintu kyonna nga kikoledda mu kiseera ky'omukulembeze oyo aliko omukulembeze aliko yaba akoze
oba zimbe kyonna ekiyise mu katundu ako. Yensonga kize nzijana n'okugamba nti buli woolabanga ebikoleddwa ku mulembe gw'abano nga bikoleddwa ku mulembe gwa Museveni osonga mu kintu ku mulembe gw'abano tugwabwe ebyo service babawadde bw'osanga ekitakoleddwa bulungi kyabwe ekyo bala byonna tubibawa ebirungi n'ebibi ebingi mbebawa naye basirawe mbawa birungi byonna nti nno kati gwe nkugambye bwe babanga bakutte mitete ewange ne tufuna essomero lya seed school mwafunye essomero lya seed school twalifunye newakwadde lyakomye ku senior 4 so bateeke sente tufune senior 6 naye nga nkugamba kati zongambye nti baluddewo emyaka 4 nga mitete bonale bonna mugate mulaba birungi gwe waleetera abantu okwebaka gavumenti ewadde abantu mitete nga emaze emyaka enale mujemaze nga igombole kya Musemba bule district naye nefuna essomero mu mwaka ogusembayo nga gavumenti enaatera okuvaako so ebyo tugamba nti wano nga tubala ekitubazisa abantu bannayuganda njagala mbategeeze statistics yavudde noga nti Buganda Central Region for example depopulation Central Region wano Kampala yesingamu abantu abangi Central tuli mu milioni nga 2 kiba kitegeeza ki nti Central eri productive government bw'oba osiga sente tunuza resources ewali abantu enguudo zifaanana zitya amasomero gafaanana gatya such that ogijjamu akasente abantu we bali bangi obajjamu otya akasente kati tabbu eri wanera neewunyiza nnyo waliwo ebintu biri ebyanneewunyisiza mbalala nga erina depopulation emitwalo 32 Masaka nga naye erina emitwalo nga 32 naye nga Masaka esinga ku mbalala naye nga ate bw'otunuulira ebyobugagga physically eziri invested embalala n'otula ne Masaka nga akabuga katono noga nti ye kijja kitya kubanga okitegeera nti Masaka weeba erina depopulation nene nnyo kakati olina kati Masaka omanyi kigisinza abantu abangi genda mu kabuga ke bayita Nyendo very slum area Nyendo mugotteko nga bwolaba nga wali olaba Kisenyi emabega Katanga waffe ali Mengo ali Nyendo nosanga olina akubuza nti naye bwe babanga population etulage tulwaki Masaka government investment Masaka lwaki ntono kakati bino byonna nga tubitunulira bannayuganda nsaba okubategeeza fe ogwaffe tuli wano kuvumirira government ogwaffe gwakubalaga nti government eno statistics ono nga bamufunye tebamukozesa bulungi wakati sana nobonga nti abakyala basinga abaami obungi naye kikuno kyasusse wakati abakyala okubanga tuli milioni 23% ng'abaami bali ku milioni 47% abakyala nga basinga obungi kitegeeza bw'obanga oteeka sente mu ggwanga abakazi balowooze ko extraordinary kati ononga nti bayinza okuga nti baleese emyoga baleese parish model baleese sente za UEP naye wozireeta productivity yazo eriruddawo kati waliwo sente zaliba zifocusing ku bakyala no zize zibeerawo naye nga percentage kitugenda genda walabye performance mu wealth creation program nebaga tuzitaddemu naye zino zikomezaawo kino okutuuzaawo ku kiri kye nagamba nti tuba tuinvestinga mu bantu bano tusinziira ku ki era bwe bataddemu basobola kintu tujje tukomyewo debate eno tutunulye mu wealth creation program zonna okuva wezatandikibwawo batuwe ekifaananyi tutaddemu mmeka era zitugasseeko ki so nga nkomyawo ku population ekyennaku kye nasinza okusangamu nkireetinga ku report ya equal opportunities nti newankubadde statistics tuzifuna ne tumanya nti abantu b'engulu be basinga okuzaala abantu b'engulu bazaala nnyo naye ate baavu so kitegeeza as you invest abakaramojja ebitundu 7 ku 10 abaana tebagenda mu ssomero basomerako era watuuse n'okulaba omwana yabadde mu district yawa atambula kilometers 10 atambula mayiro nga 12 nga mu mekana agenda ku ssomero secondary school ng'ate mulema okitegeera ng'ate mulema kakati gundi figures zino kyezituyambako nti bwolaba nga abakatuliki be basinga obungi Catholics abakatuliki be basinga obungi bagadde n'okutulako abangerikani era n'abakulu b'eddiini no statistics mututunulire bulungi kubanga abadde olaba nti wadde abakatuliki yes basingako bunyi naye bayambuseekokko naye olwo eddiini ezasse abakatoliki basse n'abakristayo ne bakka abapentekote ne beeyongerako abalokole abalokole beeyongeddeko katono slightly naye ate abasiraamu babadde constant beeyongeddeko katono nnyo slightly so kakati bwe muba mugezaako okuyamba eddiini zino what do you base on kati kifo ekituluma kyekino nti statistics tuzifunye naye weebuuze osanga ebitundu ebimu birina amasomero mangi nnyo bw'ogamba nti buli parish ebeeremu primary school osanga amasomero gamu nga temuli baana gamu tebalina
amasomero bagala tebali bana abalala tebalina ddala n'ogenda mu bitundu ebimu amasomero ga secondary seed schools balina nyingi waliwo balina erisukka mulimu mulimu abalina abasobola erisukka mulimu nga seed schools nga disukka mulimu nawe wali gavumenti kati osanga district emu nga amagombolola gonna galina seed school naye nga waliwo district etalina. N'ogenda ku health facilities waliwo district zitalina wadde dwaliro not a single district hospital nga waliwo bannamayengo abatalina health tebatalina kalwero konna kayambi omuntu balina kakati ne bagamba notunulira health center tools tukyali ku around 86% health center tools naye nga bazifezing out. Gavumenti newankubadde tekawo bulagalaga naye gamba kati okusinza ku mutindo kwe tuli tugende ku 3 naye mbuuza bameka balina 3 nakugamba mu byenjigiriza 76% private government schools around amasomero gyegali mu government naye ogaba gyegali tulinayo bizimbe oba tulina amasomero agawereza banaye tutokola efaananyi nga abaana batudde mu miti abaana batudde mu masomero agatali omugaotunuulira private sector mu primary schools nti private sector tuyambyeko nnyo private sector gyambyeko kinga government mujjukire bwe twali mu covid mu 7 yabagamba essomero alikooye alitunde ebaga nti amubadde mu investinga sendi mbadde mutereka mbadde ambeko private sector amasomero baga nti agwerire myakole ki alitunda aligalewo so bino byonna byetwogerako bannayuganda kimu kyebuvunanyizibwa bw'obukulembeze nti nga tumaze okubala abantu what next nageze netuya ku nsonga ya access to financial facilities abasobola okugenda wali sente weziri banka ziri luddawo oli ku 2% distribution of banks abantu mwabasinga okuteeka mu village saving groups bibiina byafuuka ebibiina 70% plus bali mu bibiina babbaabo ne bakuna bukunya kakati bwamala okutunuulira nti embeera etambudde bwetyo nga gwe gavumenti buvunanyizibwa abantu kibagaana ogenda mu banka so andi ekibagaana mu banks number 1 nti access to banks kali nagamba babadde ojukali PDM bagamba nti abantu bagule bank account era bagamba tebisobosa semba bulengo otambula kilometers 2 okuva osanga banka jeri n'ekirala sensitization abantu banks zino bazitegeera n'omugaso gwazo ka percentage kano nti banks wezibanga ziri foreign owned omuntu zabagwira owa bulijjo asobola okugenda na savinga mu banka n'aterekayo obusente era how many people bameka abasavinga nakyo ino kirowooza ko nti bameka abakola sente ngasigaza ni garanti ya sente zaffe okubera mu banka ni garanti ya sente zaffe okubera mu banka yetya kale ekyanewunja ekyasinza okunsanyusa kyammwe aba mu communication mu mawulire twakoze tutya kati communication sources of information ku masimu ku bali nnyo ku masimu abantu bafuniddeko nnyo amasimu bafuniddemu nnyo ku masimu naye ku television okulaba yes kweyongeddemuko naye ng'olaba nti lwetuko tutambulira from 7% to 14% abantu balaba TV ekyali wansi twadabulinze ati naye ekyali wansi nnyo oli wagamba nti 14 ebiraba TV for you how do you feel omanyi TV tebagiraba okitegeera kakati ate mmwe aba radio twagenze kuwala sebo mwene mudda ku tetwaze naye tutwali waggulu muli ku 38% naye mwavudde ku 55 kati mulina okudda ne mwebuuza nti lwaki abantu tebakyawuliza amasimu gano gatukozeemu ekinene nnyo kakati awo social media mukikubira eddala social media mulina okwerowoozaako social media tebanaweza 20% tebanaweza naye batambula kakati amawulire gamumwa ku mumwa 2% unagafunye katwe twagitanga radio katwe ekyali amaanyi nnyo radio katwe tukozeemu omulimu naye lastly nzikiriza njogere ku nsonga ya domestic violence omuvuyo gw'amaka okutulugunyizibwa mu maka ekitundu 9 ku buli 10 buli mu maka babulabyeko obutabanguko it's high kiri waggulu nnyo baga nti abantu abava mu bufumbo basukkiridde abantu abava mu bufumbo n'okuwasa temukyagala kuwasa abasajja mu musasinzo kwa mulala 47% temwagala kuwasa abakazi baagala okufumbira naye temwagala kukola ki temwagala kubawasa kakati awo nawe tulina okutandika okutunawo ennyama kyaki gakolewo nnyo omulimu avuga tebaagala kuwasa emyaka egiwasa gituuka n'atafirayo ddala tebaagala kuwasa lastly nzikiriza njogere ku byobulimi fe abava mu sekita y'ebyobulimi tupiikinga ennyo interest mu agriculture bino nno nga tubyogera kyenjagala olowoozeeko nti nga statistics eno tumufuna gavumenti eteeka sente meka mu sectors ezo bwetuba nga twogera ku amasanyalaze bwetuba nga tugamba nti saawa eno abantu abalina access to hydro power bali 25% fe tugwakola ebitundu 25 ku 100 byokka bwe balina amasanyalaze gogamba gano agava getwekolera hydro electricity
25%. Kati baga nti tugenerating amasanyalaze ne tutuuka n'okuba ne deemed energy so olutamaguzi ne tusasula ge tutakoze nange ebitundu 2 agali anga tugakola gali generated tegatambula nene tugasasulira. Kati nze kyasinze okunnuma ku byobulimi okubanga ebitundu 62% bannayuganda bali mu byabulimi. Nene weebuuza government etadde mu kimu bulimi kama agriculture. Nze kyasinze okunnewunyisa nti buli lukya mukulu Museveni akikola deliberately kubanga sente za agriculture bazijjamu ne zigenda mu PDM parish model. Trillion eyo namba yava ku budget yavamo jibateka mu PDM zozo sente zone za reducing budget ya agriculture. Kati saa weno naga nti ebitundu 17 ku 10 be balima for sale. Bali 17 ngoyo ye pure kutunda wabona tamaguzi alima yababbi abukashindoze babambo baga report onaga nti 27% ebitundu 27 ku 10 balima only for home consumption oyo yenga tafisako wadde katwala mu katale. Kati 53% tuli mixed olima alimako notunda tundako. Kati challenge otunda accidental ate osobola ngugambe kyovola nti waliwo yagamba yachuzinga abantu batu baba wakasooli owokusiga ne bamulya tembiwulyanga baba bamulyanga bakalemo jabu bongo bamulya oyo kasooli go bataddeko daayi gosobola omoza n'omulya bagamba bamunyika amazzi navuga munyikire ennaku bbiri bwamala munyika amazzi navakola nyina omwanika ekyo kiba kubanga tolina kyakulya. Njagala kubuuza omuntu anyika akasooli asobola okuba nga alina ekyokulya abatalina kyakulya. Kaakati era njagala bannayuganda tubeere interested ebizibu bya agriculture babijjeyo bulungi ebizibu byetulina mu byobulimi obutale byonna ekyensaba kati ffe ng'ababaka report eno tugipikingemu interest teke government kuninga okuinvestinga mu areas nga zino kyembadde ng'amakono wa wealth creation wabirabye kintu akimanyi ni twateka sente nyingi mu myoga niyo kimanyi nti emyoga gya contribute only 0.4%. Teginaweza na 1%. Teginaweza 1% emyoga nija akatandika kibadde jali oba wakiri wealth creation yali waddeko emyoga tegira gye kicreatinze ng'obuntu kuteekerawo emyoga bukati kankule kamawogola county constituency yange obukadde 7 obwaba bwebwa semba bulenga district ina billion 2.something billion zino lyakubuza where is this money otuukayo n'ozinoonya bayemo obumbi bubiri ntebulabikako obumbi bubiri naye genda obunoonya obuze nti enkulaakulana eriruddamu mu myoga ekizibu ekyava twawa abantu sente abatazisobola so nsaba bannayuganda ebintu bino byetukoze newankubadde nti abantu bemulugunya abasoga baba bawulidde nti ffe tuzaala nnyo naye batusedde tujja biraba naye statistics ono gwe tufunyeko tentatively government tugiteeke ku nninga to invest according to research akoze eki lastly government tugisabe bwana kintu to investing mu research sente ntonyezo tuweka mu research tuteke mu kunoonyereza tumanye obwina abeewo bwe tumala okunoonyereza bitunoonyereza tubikozese kubanga ne bitunoonyerezaako tuteeka buteresi mu safe webali nnyo oyo Honorable Namugga. Katukome Honorable Tamaguzi olwena kyoganda banga okute owuliriza ninga Honorable Namugga muwuliriza nnyo webala ndaba obeera ku gungo oli ku laptop onoonya kati ng'obadde yatadde abe omanyi bw'obeera ku mulamwa bali balina okuwuliriza kakati abantu balina okumanya zino statistics ze batuwa ziri political. Yes, they are so political. Era bantu tubasaasira nnyo zibasanze abawuliriza nnyo ebintu bino bijja mu research mwe benyine mute researchingira. Webali nnyo katukomye mu malo okuva wano. Naga walero tetulye ku ngege. Ndeka mwana gwe. Yamba de t-shirt ngairo omuvuka bwaba ataddeko akanyama bwagenda ko ne mu gym ennaku zino. T-shirt akanyama Namugga yambadde bulingo omukyala t-shirt ya black mbiri nnungi ziri ku mulembe guno gw'omutebi era nga bafaanana bulungi nnyo lwakuba nti mwana wange ow'ebifaananyi simanyi gyali yali ateeka. Njagala okubaza muganda nkadima asobola okuteekateeka era atuusa ku programu eno. Tugenda tandikira Honorable Alan Menja Sebunya Honorable abuuze ku bantu olwaleero naye nga okubuuza ku bantu tugenda kubanga tukukendeezaako bagenda ennaku zino tubadde tukola matters of national concern ng'esukkawo tubabuuzeeko tugende ku mulamwa bannayuganda bagutegere kuba gwalidde omubabiro gw'amaanyi nnyo omulamwa gwa leero tugenda kubanga twogera ku bagira population census baabala abantu babala n'amayumba gaabwe n'ebibanja n'ebira bingi nnyo era baavudde ne batuwa ebyasembyeyo bannayuganda bakubyewo ebituli ne bakubagana n'empawa abamu baga tebaatubala egye tugenda okugenda naye kasaawa zino okubuuza ku bantu tubulire ne matters of national importance. Neyanza nnyo Professor bassebo ne bannyabo abagiriko BTFM 96.3 nze Alan Menja Sebunya naliko speaker w'ekikola bubuka bwakabaka bwa Buganda bwonna
amasaza 18 netuweereza bene netuweereza empologoma naye ng'olwaleero abantu ba Nakaseke Central banyongerako obuvunaanyizibwa si bitiibwa naye obuvunaanyizibwa okgenda okutuusa eddoboozi lyabwe mu palamenti okutunuulira ensonga okulwanirira omugabo omunene eyo ye bajeti n'ensonga endala ey'amateeka ate n'ekirala okulondoola programu na buli kikolebwa mu constituency wamu ne ku lw'eggwanga lyonna. Wiiki eno yonna tubadde mu Nakaseke Central nga tucommissioninga amasomero. Somero lya Wachato Seed School elimwa eliri gesomero gaggadde limwa eri ate liri gaggadde lya Kikamulo Seed School lina bali abuumbi 3 million 3 terina beryo eryo ndowooza lya mwaka nga gutandika naye bino gano gafunayo ebizimbe ebyennyongereza Katale Modern Senior Secondary School ne Katoke Muslim nga wonna wamaze wakawumbi kamu mu million 3 yako bali fananga kyakulya so ziri bizimbe biri divided masomero ago gemenya 3 akawumbi aka dividing mu free schools yes masomero aga 3 so era nabaddeyo ng'omubaka nempa message naddala eri abazadde tibuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde okulaba nti abaana baffe basobola okusoma ate n'olunaku lw'eggulo ng'omubaka nabaddewo ng'abasomesa bakuza olunaku lwabwe lwe bayita the World Teachers Day twabadde ku Kiwoko Senior Secondary School bampise ng'omu ku boogezi ab'enjawulo ne bambuulira ebibasoomooza era omulamwa omukulu omulamwa gwabwe kwe batambulidde babadde bagamba valuing teachers voices kwe gwabadde omulamwa gw'omwaka guno valuing olwaliza bagamba valuing teachers voices anti kakati fenanga bannayuganda naye okusingira ddala gavumenti kubanga lwaki abasomesa bano embeera gye bakoleramu nzibu nnyo kubanga olwaliro bw'olaba omusaala gwe bafuna mutono nnyo emitwalo 46 omusomesa asookerwako kitegeeza buli lunaku omuwa omutwalo gumu 1200 naye ogwo gumusoboza okumubeezawo n'okuweerako abaana be naye n'okulyako so embeera gye bayitamu ng'olaba nzibu ng'omubaka nabaddewo n'okumanya ensonga zaabwe ezibasoomooza naddala abasomesa b'omu Nakaseke bingi abamu tebaana basula batambula engendo mpanvu naye kitugera kingi emyaka gyonna abasomesa n'abasirikale n'abasawo abasirikale bakomplaini buddakiika anti ffe ate tetulina kuzikiza nti olw'okuba tubadde tukyogerako buli kaseera nti olwo tulekeraawo so tulina kwongeramu bwongeze maanyi okukyogerako era nga nze omu ku babaka bannange kyendowooza nti kiyongera otukakatako okutwala issues zaabwe mu parliament naye netugamba ne gavumenti katolwaye waliwo poliisi ze baleeta police waliwo gye baleeta bagiste consumers professional development CPD bategeeza somesa okubawa refresher courses badde bafune degree program nungi eya continuous professional bangambye bagenda gati atalina degree bagenda kumuga nti eryo teeka lijja naye katusubira akakiiko pogwa gundi eteeka ekanaba kalitunuulidde balireete tutunuulire ddala obulungi ki bwe tulina okuligobereramu naye nga abasomesa balina ebibasoomooza bingi era ng'omubaka mabegakaawo abantu bebugerere Kiwoko Town Council wali obugerere wamu eyo naffe tulina obugerere mu Kiwoko Town Council nabasobeza okuba kusimira bowal mulimu ogwo gwatandise era njagala mukolaganire bulungi n'abali ku mulimu ogwo tusobole okulaba nti programu ze naleeta ng'omubaka n'eddoboozi lyentuusa mu palamenti n'obuvunaanyizibwa ffenna tuzimbire wamu eggwanga lyaffe n'akakiiko kaffe akakosese twapresentinze reports 7 wiiki eno kwabaddeko eya INURA kwabaddeko eya Uganda Wildlife Authority kwabaddeko eya Uganda Investment Authority endala okulaga ebizibu byonna ebirimu naye obuzibu bwonna we buli recommendations zino tuzikola naye obuzibu buyirwa okuva mu executive era ye emphasis gye nakoze ku floor ya parliament nti ffe nga parliament tukola ogwaffe etunoonyereza ne tukola recommendations naye wiirwe ekisembayo wali awe wali challenge kubanga ntudde nga ngoberera akakiiko kammwe si kamwe kokka kamwe nga bwe nnyo kubanga wali kuoli naye kuva ku Kasiano Wadri mbadde ndaba omwami Katuntu nendaba waliwo omwami ate yali yafuka ekizi yabafukira ennyo akakiiko akakenyonyawo akasenyonyaako nendaba naye byonna bikomawa ekyo wiiru wali ndaba wali mukosa amaanyi mangi nekakati ndaba juza omwagobako n'omusirikale mu kakiiko kammwe
naddayo n'amaanyi gemukosa wiirweyo kati bw'olaba obuli bw'enguzi obweyongedde infact IGG yafulumiza report buli lunaku obuwumbi 25 bubula nga tulina sente simbi z'omuwi w'omusolo buli lunaku ye report gye yaleenya omusaba wa bungereza bamitanga James Cameron yagamba sente zibabba Uganda bagiba bungereza so kakati ebyo byonna bw'obitunuulira ffe tukola ogwaffe era ne wiiki eno etandise egenda okutandika enkya nga kosasa era tulinako reports endala nyingi ng'eya posta Uganda bantu bangi abakolera mu posta tebasasulwanga ebizibu bali abakadde bali waliwo n'abakofi w'omuzeyi wange tubeera naye mu kisaawe ku Messi yakoleranga mu kofi wa kicking board abamu bamanyi ne posta tekyaliwo ekyaliwo ddala ekola emirimu gye akolera ddala sente ejeyo n'akasente Uganda ate n'ensimbi nyingi nnyo ezibaweebwa so bye bimu ku byo naye abantu bange abaliko mwenna Saka John n'abalala mwenna ab'ekiwoko Lumpewe eri yonna Katale Kamese Mijumwa Butalangu mwebale okuwuliriza era twagala ffenna tuzimbire wamu eggwanga ne bannange bendi nawo mu studio webale nnyo oyo Honorable Alemanya Semonya omukulu Proscovia Numbers ali Saudi Arabia atumiddeko na lutamaguzi n'omukulu wa Seggane wamekyega kiri Seggalye semuto ekyo ali Saudi Arabia kati ne mukulu Peter ali Seggane Peter naye ali ku radio wano waliwo omukulu bamita Nicola Sentonga ali mu Scotland naye kwali obudde buno mu Scotland twatumidde abe Scotland obudde bwa ssaawa ezimu zitusanga ku katono twasingako essaawa 3 kati ndowooza bakyali ku makya wali mu ssaawa ndowooza ku makya omukulu kintu akazaala kakuli mu maaso abuuza ku bantu Professor nange negatta ku Honorable Munabulemezi munnange ne Honorable Tamaguzi Munabulemezi bannabulemezi okujjako naye alabika alinamu olunabulemezi nalwo mweruli lw'amaanyi Tamaguzi ajja omutwalayo omuleeta batuusaako okulamuza okuva eri Hajat Hadija Namyalo Uzei nankulu wa Office of the National Chairman Office of the National Chairman tuli mu kutalaaga sabbiiti ewedde neno okutuukira ddala wakati waayo gye tugenda okutandika tulina omulimu gwe tukola nga tugenda twa-identifyinga abazzukulu ba muzeeyi tugezaako okulaba nga tweteekerateekera akalulu ka 2026 ennaku ezo mwafunamu bali alisanyo bali alinaku bali ali muzungu akira blessing in disguise omukungu omu agamba nti atajja kuba ku ballot paper ng'ate ekibadde kyekyo babadde bamususuuta nnyo yali blessing in disguise anyway because abasinga be baali batategeera kigenda mu maaso batategeera kakodyoka naye wano twajjanga tunyonnyola era ebisinga nabirabanga mu babaka ba paliamenti ne ngamba bano Honorable Lutamaguzi ne Honorable Mayanja ne Namuga tebabagambako abantu bano kubanga okodyo kyenda mwenda kikwasa ennaku okulaba nga omubazi w'amateeka ateekeddwa okugakuuma ate nga yakulembera okugamenya nalaba nga ababaka ba paliamenti abagobereranga nga be bali mu kumaketinga military officer naye ng'ate be bakola etteeka baali bakimyeyo kamuwogo kati kabaayo yekali omanyi n'engeri gy'onoonyaamu muwogo ekuleetera ebizibu naye mu byonna oyo is a senior presidential advisor on special operations era achekinga ebintu bingi bw'aba akola emirimu gye enkola tugikozesa osobola okuteekayo ekintu n'omanya abantu balowooza batya n'omanya abaatukoowa be baliwa n'omanya abatatwagala be baliwa era bano ketubamanyi political scientists bakola nnyo ebintu bwe bityo tulabye n'ababbi abajja ne bamweyungako nga bagamba tuwagira gwe kyokka be babba mu gavumenti edde nnyo nga abangereza bakatandika politics nga bakosa nnyo obukodyo buno bwe tukola nga beebika agati oli afudde takyaddemu kulabikako naye nga mu byonna ebigenda mu maaso tuli mu ku-identifyinga abantu okwetolola Uganda yonna nga tweteekerateekera akalulu exercise egenda mu maaso nebaza ba RDCs ba resource nebaza ne ba stakeholders ab'enjawulo abagezezaako okulaba nga exercise yaffe egenda mu maaso bulungi ewatali kutaataganyizibwa kwonna okukuuma abantu baffe bakole emirimu gyabwe mu mirembe tusobole okulaba nga tuvaayo ne output eyo naye mu kyo ekirala kyenjagala Abannayuganda okubajjukiza tunaatera okugenda ku meefuga gaffe buli we tubeera mu mwezi guno ogw'ameefuga kitujjukiza ebintu binene nnyo effe nga National Resistance Movement kitujjukiza Uganda twagijjawa okutandika mu 1985 waawo 86 genda mu maaso waawe twajja Uganda eno era tekibangawo mu gavumenti bukyanga tufuna bwetwaze bwaffe kulabanga eddembe n'obwetaaze obulabikako nga wansi w'obukulembeze bwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni obwo bwongedde okulaga Uganda bukya bweri independent
olabira ddala obukulembeze obujjudde democracy nga bannansi basobola okwesalirawo kye baagala. Democracy aliwa ne Uganda tulina gye omusanga. Tulina gye omusanga. Democracy. Honorable bagamba nti ono musama. Yiteyandibadde mu parliament. Wano jjukira bwakuba akalulu ka kinaana akavaako embeteza wano. Abantu abamu bawangula abamu ne badduka ne bagamba temujja kugendayo. Wano omugenzi His Excellency Milton Obote abali mu parliament nga baka ba parliament nga bwe tulina ab'ebitiibwa wano. Yabajjanga mu parliament mwe yabawambiranga. Abamu tebaddanga. Naye olwaleero nga Honorable Lutamaguzi akugamba oyo kamulinde ku floor ya parliament. N'ayogera ebikankanya ensi. Abantu ne boogera freely they express their ideas. Ne bajja ku mpewo za radio ne ba expressinga ideas zaabwe. Ne beetaba mu kulaba nga bakola social economic transformation. Yes. Ne baba n'omukulembeze gwe ba criticizinga openly without fear. Ekyo kiraga level of independence of our country. Era independence wano bukyanga His Excellency Yoweri Kaguta abeera nga ali mu buyinza. Barefugee bava wano Uganda. Ne mu mirembe gyasuka baddukanga mu nsi yaabwe. Wano Uganda tulina bajja wano bakola obuddamu. Bajja wano bakola obuddamu. Kubanga tujjukira gye twava. Bajja twabeerako ababuddamu. Kati bwe tuba nga twasiga ensigo y'emirembe kiraga Uganda is an independent state esobola n'okukuuma abantu abalala abanoonya obubuddamu. Obwetwaze bwaffe bwe tugenda okucelebratinga olwaleero ng'omuzzukulu ali eyo ate alaba ku byaliwo nkusaba ofeeyo nnyo omanye eggwanga lye neeyagaliramu lifaanana litya. Worldwide abantu beegomba okujja okufuuka bannayuganda. Nakugamba wano ku internal affairs buli lunaku bakwata abantu abagezaako okufuuka bannayuganda obutaka wansi wa kinanga bakwata internal affairs bajinga endaga muntu baagala kweyita bannayuganda kyokka omunnayuganda ali wano tamanyi kirabo tamanyi kirabo kirimu ekyo. Bwe babeera eri ne bamugamba the democracy and the peace we see in Uganda it is not anywhere. Naye ababira wano babita byakusaaga bayayana okufuna empassport zaffe wano bafuuka bannayuganda ne national id baziyayanira bazirina okufuuka bannayuganda. Nigwe munnayuganda ekirabo Katonda nze mmanyi wano ffe eggwanga eddonde Israel lukalu lwa Africa. In Israel Africa. We are special. We are part of Africa. Iso Churchill yagamba this is a part of Africa. Era gwe munnayuganda ali wano nga tosobodde kweyagalira ku mulembe gwa Museveni simanyire dojja kweyagala. Webale nnyo mukaddange kintu mnaffe simanyi bamwanyinaze otugwawa mukoweki bwe nkusanga nga Bungereza nkwanjula ntya ndi mwannyoko mwannyinaze na mugga abantu babuzeeko nenze neddira fumbi abamafumbi aba bannyinaze mu ngabi ninayo ne mu ŋŋonge naye nayo bannyinaze ne mu nkima ebyo bika bisatu tukwataganira ddala. Gwe ow'enkima nja kwagala nnyo kuba nze enkima ye bukojjayo ya maama ate nange maama wange wankima ate kyova obeera omugezigezi gyali Joyce Nagawa yeetuli kati kwali nnyo toyinza mulimba birala bambi tuzaalira omubuuka ategeera ensonga lwakuba oluusi obulaabula oluusi omwogera ku mpewo nakagibirako emyaka 2 simwogerako okola bubi unasase olwaleero siri bulungi nnyo naye nga ndi mulamu ndi tugumidde era onkoze bulungi nonninaanya kintu kintu omanyi buli wawulira abavubuka bano abato nga boogera ebitakwatagana nga boogera ku NRM ebirungi byonna byayogedde owulira nga omutima guvaamu omusaayi owulira nga kubanga agambye demokrasiya wa wano awunye obeera Sembabule n'awunyira e Kampala akawoowo nga nti yarabbi naye buli omu naye nga bagambye nti demokrasiya buli omu waddemu okulaba ebintu nga bwabiraba naye nzikiriza mbuze ku bannamawogola ne bannayuganda mwenna enkuba e Kampala etonnye naye ate mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga etonnye Matalagga wano leero etonnya wali enkya tetonnya ate nga yino sizoni gye tubadde tusinza okwesiga ennyo ne sizoni yesinga okubala so tulina okuba abeegendereza emmere ku luno yali tusala twekanga nti tuyingiridde embeera y'enjala so mbasaba bwe tuba tusiga abasize tukoole bwe twegayira Katonda atuyambe kuba ekitongole ekitubulya ku nteebereza y'obudde simanyi kati gwatera okubeera ku mpewo ng'otuapdate batugamba anti kyogera nteebereza era kyekiteebereza tokivunaana naye mu kuteebereza kwayo twakiwa ebyuma ebikugu nga ku nteebereza ate tusinakwa ku 80% ntiwagaa nti enkuba enaatonya ebitundu bunaayaka 80 ku 10 kubanga bo tebabeera naye babadde bagambye nti wano okutulana Lake Victoria wano wetuliranye namwe Masaka side wali kajja kufuuyira mu endoza kakedde
kufe tebalimbe nnyo akati awo tujja nti kati tushiraba broda mu kifaananyi ekinene bwe batubuulira musigete musiga mugira mulindamu wano bijja kwabwe ebitu kubanga ekyo kikulu nnyo mu ggwanga eri abalimi nenzikiriza na field coordinator wange ku kyalo bakiyita Nkando nga kitalo bamuyita Bateesaki yafudde alwaddebateko naye bwangu sobodde kuziika nga bwe mbagambye ndi mugonvugonvu mu konsa abakkirize ngenda kukiikirirwa era n'abantu betukiikira n'ennyongero bagamba abaka ba parliament tulina engeri olusoba ndonabo yali baddajja buli muntu akusuubira every activity in the constitution ebeereyo so njagala bategeeza obukulembeze buno ensonga laki mbadde driven kyogerako nti wano obuweereza abantu bagenze babussa ensonga tulina chairman werusi wano tulina chairman werusi tulina ku magombola tulina bakansala tulina chairman werusi 5 eje emitendera gyonna gyateekebwako tusobole okuweereza ku levels ez'enjawulo kati n'omubaka wa parliament oliyagala omubaka abeere everywhere every omubaka nyinayo kana active tubeebaza okubanga batwagala naye bwe tunaeyo admo kati kitegeeza concentration yene waliwo neyaŋŋamba ennaku ezo honorable nga sikyakulaba nemubuuza naye nga nakaveewaabwe eyo ntuteyo ebigoma nemubuuza nti obadde tondaba lwaki mbuulira kyobadde oyagala okuŋŋamba naŋŋamba wano no waaliwo basajja abakunoonyezanga kalulu oba olina kooleetayo kaleeteyo nemugamba nti esi nsobola okukaleeta naye mbadde siriiwo kati nno bekyanze obukulembeze nze nyongera nedda bwemanyi mbabule tetukowa kubulya bannayuganda zegamba okuva bwe twajjana okwenda tandika okwera ku mpewo naga nti nyina esente ezinnuma baziyita za mindset change biliyoni nga 8 kusomesa ministry zizirina ministry ya gender ezirina bamanyi naye nga nkugambye nti tulina program ya mindset change kusomesa bannayuganda ku ndaba yabulabamu ebintu naye nga ntera obagamba nti bannaffe bane kwati bakyogera kubanga bakomansulayizinga ebyobufuzi ne balowoozesa bannansi nti obuweereza bakikola kubanga bo balowooza nti kukwegula ku bannayuganda kwe kubawa saavisi mpaka we bakirabye nti omuntu osobola omuwa omutwale tenkya naggamba naye onaleba amakubo gendo mabi onaleba tetulina mazzi ate kati nomugaa nti kati awo tuteeka okwawulaba ekimu ku bo kwekimu ku byo nti we tubanga tukutte sente ate services tuzikoleko so bannayuganda nsaba obbasaba tuddemu tuwe ekitiibwa obukulembeze let's get back to the concept of leadership abakulembeze balina kukola kibo tunadda waawo tugenda kweyagalira mu nsi yaffe kati nsobola okuwa ekyokulabirako nyina ekitundu bakiyita kinyansi era nsaba nebaze national water esembabule abantu bano kati bali mu kaweefube beesimira emikutu national water ejja nebawa obukugu nebabulira nti musimebe omuntu musimebe tubabawa amazzi kubanga bwongamba nti temulina ssente z'abakozi muyinza otukolako omwaka ogujja oba bajeti ejja kati ffe katubayambeko abaana ffe avuka gye bali katuwerebba mu omuntu buli engeri gye tusima ffe tuwekole ki ffe twesimire kusima obusimya abaana edda bakadde baffe basimanga toiletize zagenda wala nasima negenda ennaku zino n'entaana tuzisimira sente naye edda abantu bazisimiranga obwereere naye kati n'entaana ebitongole babiwa ne bisima so kakati kino ekintu kikomewo era nebaza national water naye nenyongero jujjukiza nze nyina ekizibu ky'amazzi emateeta amazzi bagayita hard water awamwe okunya jampa eyo gyoyamba okutukula omuti gwa sabbuuni amazzi tegano ga sabuni kati abantu bagavaako ekisooka national tebe efiirwa nti amazzi tegayambye abantu ate nga mutadde ate nga gyegali so bangambye mbu mu financial yeno balinamu pulaani ey'okupurifyinga amazzi ago so nsaba ate baddeyo eyo wansi ekigambo kye bayita amazzi ono abadde atugamba emyaka 4 mu buyinza ng'abantu bange bakyasoma amazzi bino bitukamba buli realistically nze era munnayuganda muga nti ffe buli otujjanga no ku radio ne twogera anti twogera ku ggwe kati gwe weetunuulirawo wooli nti namugga byayogera ddala nze byenda banza alieno ku ground because we speak for them so embere nabo balaba baba biraba so national tambe baza ne twongeremu kati njagala nsembyo kino waliwo omuze gwa umeme simanyi kirwaki gwatandise gutyo bagenda ebitundu ebyenjalo bajjako abantu mbu tubasanze ku irigo connection niyo manye ekibaawo bwebasanga ekitundu nga kyebongotoko kati gye bambuulidde kyebongotoko olw'emisegeruma bonna babajjako omuntu nga bya amasanyalaze you punish the whole community eze mbabuulire ngenda kukunga abantu bekalakaso olwa umeme munansonyiwa kubanga toyinza kuddira lutamaguzi muntu yasaba amasanyalaze n'agasaba mujje mukwate abagabba kati nze namugoba mbonabonereza kinagafuna n'ogasasula bulungi
Professor, people have lost business. Professor, work with me a wakao, Gomaza weeks is set. To be for the business test, but some Saba women branch massacre. Kimusawa Michiro was a community Dembo Quata Bama Sanyalazi. Sika Loko Nakasalako. Mugende Chebongoto Muzeka Masanz and Ako Yokwega Idida. Ona kwa contract here by Zambia. Contract Yagua. Kakati Mukujisa Zamu. Neda ndo zabali kutamu egena kate bakyate guya buli kimba kikolanga bwachagala naye nsaba nange nsembyo nga njoza zabasomesa mwe mbaliza yazo kutuka ku lunaku lwammwe kubadde statistics yeralikiriza kati abasomesa kumpi ebitundu 5 ku buli kikumbagala kuva mu busomesa bakole ebirala bagala genda bakube ekyeyo basiike chips bakole ki abasomesa bagala buddukamu wansonga ya kusasulwa buyona bumayanja akyogedde mbakubiza mwe naba na Uganda mungobere etteeka lya lumu buli omuli gobe mu mutima go buli wowulira etteeka lye bayita lumu opposition buli woleta ekibi bakituuma ggwe buli woleta ekibi bakitunda njagala nkutegeeze ekintu lumu kyali mu kukola ensi teri musonyiwa talisonyibwa bwobanga ddala honorable lumu bw'otuula ewakaawo n'otunulira mu bantu abakulonda ab'emityana ng'ekizibu kya Uganda butaba balonda leader of opposition butaba balonda shadow cabinet butaba balonda opposition buli alagezako okuleeta etteeka nga mukangakanga kati njagala okutegeeza amateeka agafuga parliament amateeka agatufuga mu parliament zibayita rules of procedure ne constitution y'eggwanga oleeta etteeka in the interest of the people etteeka lyoleeta ku lw'obulungi bw'abantu naye saawa zino amaanyi agateekeddwa ku opposition ng'ate gateekebwako bannaffe nga balumu era nze ngamba eggwanga balumu basumba bapange naye opposition permanent place atali permanent place saawa eno ng'oweereddwa obuvunaanyizibwa namugandi mu opposition saawa eno oteeka okukolera opposition kubanga yi space gy'omukipayinga tujja kuvaayo tugende mu buyinza naye kuba n'opposition nnafu prayer era nze newe yaluta amaguzi ennaku zosanga omuntu n'afiira ku Joel Ssenyonyi nasanyuse olwo yagambye mbu Joel Ssenyonyi is the worst leader of opposition nenseka n'okusanga byobadde ku social media babitambuza Joel Ssenyonyi ye worst leader of opposition nenseka neŋŋamba Loopa omubi nga bamutaddeko amaanyi mangi kati biiru namba eri ku Loopa omubi atalina kyakola talina kapasite naye etteeka ddamba balabe omutwe omujja mu buyinza owulire byonna bino ebikolebwa targetis Joel Ssenyonyi ate njagala okubategeeza kino nkibagamba waliwo abannuma ennyo bulijjo babeera obukulembeze buva eri Katonda oba abo bwava eri Katonda oba Ssenyonyi oba gavumenti yali focus ku muntu abulayo emyaka 2 okuvaako that is their focus now abantu bali obakaba tebalina masanyaze tebalina mazzi kati biiru eteekeddwamu ssente empitirivu era nkubula ssente ezo ziriyo zikyusa emikono bannaffe baliyo bali mu kulya bali mu kwejaga bakoze byonna ebisoboka njagala okubategeeza bannayuganda ffe tugenda kukola ogwaffe naye abasajja abo namwe mubulabekeyo mubagambe nti mufuuse ekyesitaza mufuuse ekyenyaza eri eggwanga kangende wano amaguzi nenja okubuuza Onasazimond Kalungu